Dadi w'omugagga Brian White embeera eyongedde okubeera nga temuwonoonekera ensonga ziri ez'omuwala eyafiira mu maka ge agambibwa okubeera nga mbu omuliro gwamwokera mu maka ge. Brian White ensonga zikutte wansi ne waggulu era nga bw'aba nga teyeenywezezza bayinza omaliriza nga abasajja bamutaddeyo mu kaguli. Kakati no Brian White we twogera essaawa eno ali mu ddwaliro era ng'eno yagendayo okubeera nga ate afuna obujjanjabi. Brian White yavaayo n'ategeeza nti omuwala si yekayeka yasobola okubeera nga atafuna injale, abantu ob'enjawulo basobola okubeera nga ate bafuna injale mu nnyumba ye era naye kennyini n'amaliriza nga afunye injale lwakuba nti ye teyali yamaanyi nnyo naye ye omuwala injale yali yamaanyi nnyo era nasobola okubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi. Ngenda kubeera nga ate mbatirawo Brian White awo alina ebigambo by'atandise okubeera nga tayogera naye nga biringa ebitakwatagana kugamba toyinza kubeera nga tomanya kituufu. Ngenda kubeera nga te akuterawo embeera osobola okubeera nga te owulira ku Brian White naye nga yeetaaga essaala ez'amaanyi. Abaana abasinga ku social media batandise dde okubeera nga te abagutema nti omukulu Brian White yayinza okuba nga omutwe gwafunyeemu k'ekikyamu okusinziira ku bigambo naye byogera okubeera nga te wewulirako. Tuula akalira video nterako ekigalo likinga sharingirako aba comment section wansi awo teekawo endowooza ku byogera okubeera nga te olaba mu video twegatteko omutongole subscribinga abulwana bandese video ojja kubeera nga tofuna notification yawo nti kakati agali saidi zeeno ge gano Sheikh Ashraf musomo wa dduwa nkujukiza bujukiza enamba ezisimu wansi awo ziyitawo beera nga tomunoonya akajja kubeera nga takulomereddwa naawe obulamu bujja kubeera nga tekutambulira bulungi nnyo maidadi sana. Saidi endala Habibu airport pickup barobo abajja kubeera nga tebakusaabaza okujja ku kisaawe n'okutuusa yonna yonna gye wandyagadde okubeera nga ate otuuka ate mu budde kakuterewo ensonga zino ngumuwona amawulire amala mangi nnyo temubaawe. Mu busungu obungi eno simanyira kyenzizaako ndi muku omuliro gutuzibye ndaba nga nekkubo gulinga gwagala oddizibwa kati n'ensamba mu kataasa mwe gaali gava kuba gaali mu kataasa tegalino nti oba nti mangi nti oba nti mangi naye amafuta go nebe gaba butono bwe gati go olugakoleza tegali gakolesa nga nkwata mune nga sakwata kubanga kuno omukono okujja nali nfuutikitinga mwana nkwata ezo kola bwenti mukwata akoze bwa ngendo okusamba bili ebigere nsamba akatase n'amafuta gansamukiro lwakira netweka sukebwe kati munkweka sukebwe njagala buli omuwulirizi munkweka sukebwe bali mukutuyirayira amazimba gamba bannange mutwale kala ayogera gamba Brian nfudde tuweddewo naye ani ono n'ekibi kino ye ng'awoza kibi ki naye ani atulemerako omuntu taali baakona mirembe ga bigambo byali mukola ki byali mukwogera ne mugamba galuguma ogenda kuwona tewali kyamanyi ng'agamba nedda mudeyi mpeddewo tunula kugamba ngesuuka bwe yagira okugwerera bweti ng'omubiri gwonna mwana ng'agambye tosobola namutunulako naye ne baleeta essuuka endala mu nnyumba. Omwana oyo bamukwata mpulira bulungi gwe wenna yawulira sitoole yawa kati njagala owulire bulungi mubadde muwulira ebintu bingi. Bakwata omwana bamuteeka mu mmotoka bamuddusa ku ddwaliro baliyita Mabirizi kukuleekaana. Sigamba nti ng'ali buli afudde ng'ayogera bulungi olwatuka mu ddwaliro yaŋŋamba Bulayani ompulira bulungi kubanga nagamba bale kwagenze balwawo okunona nze nasembayo okuvaawo okuntuusa wano nenga ndi ku ssimu mbabuuza bannange omwana w'abandi ne baŋŋamba Brian wuno yasaba n'essimu nanga Brian totya nze ndi bulungi naye nkubuulire temuyita abazadde bagenda bafuulirawo olusuku ate nja kuba sikyalina maanyi Brian tusobola owona kati ng'ate yampa nnyo amaanyi nange ne ŋŋamba tugenda kukola ki tugenda wona bwe batuusa omwana oyo baŋŋamba bali abaali ku mwana oyo nti abano bagambye mwana bamuwaddeko bamutaddeko ne kati ne oxygen kubanga wedde akozesa amaanyi mangi agenda kukola ki agenda kubeerawo mpulira bulungi. So tukyagenda mu maaso gwe wenna ali ku Spark TV tuli ku mboozi nga bwe yali bingi ebibadde bitambula online. Brian White kino omwana ali bwati kakati okyewulirira ddala kuva mu kamwa ka Brian White ng'akuwulira story nga bwe yali okitegedde story entuufu nga bwe yali muve ku ebyo ebibadde bigenda bibungeesebwa kubanga ebintu bingi ebitambula online awo mukama naye olumu
kuvumiriranga mu kubanga abantu bangi abantu betaaga bangi bakuswaza abana nakati bangamba igera kubanga nange binatuukira wano ku muliro ntandise okuwulira nga sikyasobola kumanya kiyinza kulira naye kusaawa nga mukaaga ezenkeera bangobi abagalogalo nangamba natandise n'okulya emmere nangamba oli otya lwakwokeza butya nembasindikira ki screenshot bwembasindikira screenshot nangamba tugenda kuterera naye nze lwakuba nti kati nze ekirungi bunzi nze tebwalukiza bigere neetambuza nogenda emandi negakuba sisobola ntya nogenda mutoyire kakati zituuka olunaku nga abeerawo obeeraano simu yange nankubirako kubanga nanjagala nnyo okubanga omanya kikyaliinga naye angamba naye kakati ate naku olwaddamu olwandibadde ngaolwokubiri nebabuuza nekusesema kuli kutya nti ate kati tayagala naye agambye bagaye tumufumbire ku kyennyanja nekiki n'akamonde nebakamupamira balanga bazadde mufe ku baana abaana balina obulumi abaana okuddukira mu famire z'abantu tekitegeeza nti abantu abo baba balina naye mumba mulemeddwa bawulira omwana oyo yatuuka ng'awulira takyasobola kugenda bweru awulira bamutaddeko ebirogo takyasobola kugenda owulira kyokka bo bazadde be nga ne sente zebamupiika azijja mu basajja bamala mukozesa omwana oyo waliwo omusajja oyo yeeyita Calvin oyo simanyi oyo bwe Calvin wali bba wa Kalo n'ova ku Kalo n'ogenda ku kazini we Kalo n'akwesonyiwa wataddemu nnyo amaanyi mangi okutwala ekintu kino mu State House singa amaanyi ago ge wateekamu musajja gwe n'owasa omwana oyo n'omukolera by'olina omukolera naye nze mbabuulire basajja mmwe Katonda abalaba mugenda kuswala kati bwe mwali mumanyize bulani okubeera wali n'ennyumba simanya esabo nti kyamaanyi. Let me tell you, omuntu ayinza okubabuulira ku nze Mama Fina, nze ndi muntu wa buwangwa, nze ntambula ne bajjajja bange be bankuuma. Genda kakati mugende mukwate n'Ekyagulanyi naye ayina essabu ndowooza mwatikaaba gende wasaha buli omu ayina essabu. Lwaki mufuula omuntu ne muvictimizing okumufuula ensi yaffe tetulina wantu walala we tugenda kweyagalira? Abantu tutuze ng'abantu mwe abasajja mu abamafiya abakozesa obusente bammwe ngenda kubaatula abakozeseza obusente mu guno omusango mugende famire yange mukisibira mu toilet basajja mmwe ndibolede ku kitanda abaana bange simanyi gye bali nkubuulira gwe musajja gwe bwe bawa akafo ka education naawe gwe bawa ebya ghetto structure sinabamenya mannya ng'omutaddewo simanya wali mumwagala okulaga ensonga eno nze sitaaga muntu yenna mugende kumalirizi baba we footage wa Caroline Naluwama ng'ayogera bulungi nga yeetambuza olunaku olwasembayo olwandibadde olw'abirimu bali bagamba omululiro gulabika gukoze eki gubayitiddeko kubanga omwana ne bamukuba painkiller zitakola ki takyaziwulira ne bagamba nti omwana ono kaba mutransferring wa ekiruddu naye omwana oyo nze manyina trauma yasinga okumutta kubanga yatya nnyo ng'alaba bano abantu bange bamugamba tugenda kuyita abantu bo wotuusa otulemye naye kakala agamba kifuwe buyitira abantu bange kaba kaweddemu ze basitayina kati nkubuulira bantu ng'okumanya abazadde b'abantu tebaswala olunaku omwana oyo ng'abuzayo wiiki n'obuzibu omusajja oyo yajja infakiti sina wiiki abamujjako interview mumutunuulire omukono guno bali bamuzizayo ebombo nga bamusaba emitwalo 18 nze kuyakaalirira ku ssebo nanyomba gwe nze mutete kunyamba munange emikono gigenda kuvunda tetulina bwe tuli omukazi ajingiza mu bintu bya lwale sira kyeddina owulira mukono kugenda kuvunda beekaga emitwalo 18 abadde mu bantu ne bamutunga okukoma waawe waka wabo lwe bajja lwatuwoleza ng'omusajja azze kusaba mwana basaba mwana sente zakulya nga n'ebirogo bibeefuukidde bagaba basiba ekinnya kya toyi naye nga balina enswera 3 zebakola emisinde awo muli ku bantu mule mukubasasekula mumulowooza tenaluganda mugenda kukikungula naye nze babuulira Muzanyi Museveni
njagala police nga wateekako horizons njagala buli kituuka wa muntu teekayo special investigations so si bantu abo abali kulya site nga balowooza bagenda kukwatayo Museveni sikuadresi nga comment kubanga mpulira obusugu Museveni nakwata esente zake najjawo mu maaso go n'ozikiriza n'ogamba mutabani olina idea Museveni tekeredengera ebisajja ebifere binjiza batuse okuteeka abantu bage mu kayiroti babateka gwebulirako nkukakasa nga sinafenake nja kufako n'omuntu nze sinanga muntu yenna Kasuku, Murida Sandy, Nayemba Kakasa, Nebunda Kumangolu Bajumba, Lugenda Kuera, Weruki, Ganango, Lumiwanja, Wenina, Mujakasa, Murufuna. Tumule Kokatono, together come out to younger and intervene to Brian White, Tubulia story, Yali, Asamba Jai, online. YouTube channels na watu walala wanji watambula information yeno yejagama nti Mulimba aliongezako kubanga tuwa account yetu kuchiche nyenyini ekyatuka ulosa Spark TV tukyali wano ne Brian White katuje tubenga tweyongera Brian kakana kwa madamu alitareka tani Mukani gene chiri cyali wasoma yusika kubira bani abali aho baje batereze wakobana aba bana baliwa bawa mwemulaze okujja okutereza bine bintu maddewo mzee tika tumulabe bintu bikwa mutoko okujja kubitereza byo kunywa biwalese biliwa ino wita mubiro soko kubira firo rumbu yo mwade kunje hiyo mtu wala usabagenda tuteka kumbe na yetu tugira tuddayo njako jiko jajima yebwate kama obambwa just mwami mbwa teriko okay ekyo gambye taliko honorable mbwa tekuliko list ya mbwa tekuliko linnya lya mbwa ku list eno singa mbwa ebadde ebeera mu parliament yandibadde etegedde nti tetuwulirizanga ku nsonga eno tetugikolangako alipoota yonna fenga akakiiko ka Kosase yalimbye ensi nti ye memba wa Kosase si kituufu ku listi y'aba memba ba kakiiko ka Kosase tebamumpeerangako indeed singa abadde akwata yanditegedde nti wano tosobola kubeera ku bukiiko busukka bubiri naye emyaka gy'amazeewo bw'abanga ekyo takimanyi mutambuze munnaffe gimusaze n'abeewaabwe abaabasaze bayinza okuba nti bwe baanoonya aye asinga gwe baalaba abeeyigala west n'olwekyo byeyanjogeddeko ne byeyayogedde kakiiko kange kenkulembera akakosase si bituufu mutambuze munnaffe n'agamba ensi nti nze nvunaanyizibwa ku baana b'abantu abaagwa mu mwala nze nvunaanyizibwa ku maali y'abantu eyayonoonekera mu mazzi agajja mu Kampala mwami Amis Kigundu simusisinkanangako mu bulamu bwange bwonna kale kaŋŋambe mu bulamu bwe bwonna kubanga yalabika ng'omuto ku nze nkakasa nze mulaba ku TV bw'aba yali andabye ndowooza naye andaba ku TV bw'aba agirina so okugamba nti yampanze n'ababaka bange abatono enguzi ekyo kintwala mu kkooti kuwaaba mwami mbwa mwe munzijukiza oyo gugambye
mbwatekamwa gafa ekyamazima mulaba bulabi ajje mu kooti alayete ripooti gye twakukusa ajje mu kooti annyonnyole hambwe yatusasula ajje mu kooti annyonnyole ekimwononesa erinnya ly'omuntu nga nze ndikuumidde emyaka mpitibwa nno na wa kitiibwa manyi nti abatakirina kibatawaanya manyi nti abantu balumwa buli omu alina kyasinga ku munne baŋŋamba nti mwami mbwa ansinga obuwanvu nange simulinaako lutalo olw'okunsinga obuwanvu so ekitiibwa ky'omuntu akirwanirira nze nwaniridde ekitiibwa okikuuma endowooza nti erinnya lyange ddene ekimala nja kumala gakkiriza bwali mubaka munnange ng'ono bwagambye ne bwanampa akawumbi kamu nenkatwala nenkagabira abalina obwetaavu n'agenda naako ekirala njagala kino kibeeremu ekyokuyiga okukomyawo empisa ezisiiwuuse abantu tubagulire sabbuuni ne jiiki tubakuute emimwa balekeraawo okumala gasamwasamwa balumbiddwa abantu ababadde bambadde t-shirt za Museveni nga bakutte n'ebifaananyi bye nga bakutte amayinja n'emiggo ne bakuba abantu baffe ne batukanyugirira amayinja ekyenaku nga bakuumibwa poliisi bwe twagenze maaso ne gye twagenze Lushere mwalabye nga amagye ne poliisi twasanze batiisatiisa abantu ne batulemesa n'okwogera n'abantu ne batulemesa n'okola rally yaffe newankubadde ng'obuwagizi bwaffe bwabadde bungi nnyo era nga bwe mwabulabye rally gye twakoze yokka yabadde yeekazo ekyo nno tukivumirira ekyomukisa omulungi buli kimu mwakirabye bassebo ne bannyabo mwalabye obwavu obuli mu Ankole mwalabye embeera y'enguudo eri mu Ankole mwalabye embeera y'amasomero n'embeera y'amalwaliro eri mu Ankole ekyongera obalaga nti tewali ali bulungi era n'abo abalowooza nti bannaffe ab'omu Western Uganda oba Abanyankole bali bulungi tebali bulungi mu Uganda tewali ali bulungi era ffenna tulina kulwanira wamu ne twetaasa ng'eggwanga ekyo nno ekyokutulumbagana tumanyi nti bakikoze nga baagala okuvumaganya ekitundu kya Western Uganda nga baagala okuvumaganya baganda baffe Abanyankole nga baagala okulaga obusosoze mu mawanga tumanyi bulungi nnyo abantu abasosoze mu mawanga kagurupu katono nnyo akagezaako okukyambaza region yonna naye bwe weetegereza bannayuganda bonna naddala abali mu myaka emivubuka bonna bassa kimu oba Abanyankole oba Bateeso oba Baganda oba Bakyoli bonna bassa kimu so twongera okubiriza bannayuganda obutatwalibwa bano abantu abasosoze bano abantu abatiitiizi abatya amazima bannayuganda abali kimu bonna kyanaku nnyo nti ate ffe twalumbiddwa ffe twalumbaganiddwa mu kkubo ffe twakubiddwa nga poliisi eraba naye teyakutte abo baziba misango abatulumbye kubanga baadde bakulemberwa meeya ow'essanga babadde bakumibwa poliisi naye ate balumbye abantu baffe mu hoteri gye babadde ne bakwata kati akabalako be bakutte 20 ekyo nno kyafaanaganye ne kye bakola erira bwe batulumba nga bagamba nti twababbyeko tiffe twalumbye poliisi ne tugibbako ensawo n'ebisumuzo by'emmotoka n'obuuma bwabwe obulemesa netiwaka yaffe bayita netiwaka jamas of course nga banoonya kamaleyo gombuziza nga banoonya engeri gye basala olukwesikwesi okwata abantu baffe batandika nga tunaba kuyingira mu kalulu ne bakwata Waiswa ne bakwata Edmutwe ne bakwata Gaddafi bakwata Kireewo ne bakwata Smart Wakabi ne bakwata Kaija Dorini n'abalala bangi nnyo so erira bakwata abantu baffe 10 era babatwala mu kkomera lwale olunaku lw'ekiro bakuta abantu baffe 20 awatali musango ng'ensi yonna bwe zeeraba era bakyali mu kkomera ekyo tukivumirira neera tubakakasa tetugenda kupowa tetugenda kugwamu maanyi olunaku lwaleero tugenda Isingiro tufunye information nti RDC w'Isingiro afunye abayaaye be
n'abambaza t-shirt za NUP ziyinza okuba zezo ze babba ku kitebe kyaffe we balumba ng'ayagala okutufaananya ng'abaziba emisango ng'ayagala okutufaananya nga ffe abalumba aba NRM. Kino njagala okibabuulira mwenna mwenna bwe mulabayo abayaaye be bambaza t-shirt za NUP tebabakozesa effujjo, abo si bannaffe, abo ba RDC be baba setinze. Olunaku lwaleero tugenda Isingiro gye tugenda okampeyingira naye tugenda kusooka kugenda kusaasira ku mwanyinaffe Monica Kibalama, mukyala wa muganda waffe yabuzibwawo John Bosco Kibalama nga abadde amubanja okumala emyaka 7 naye yafudde mu ngeri etategerekeka naddala olwa ye ne famire ye okulemerako nga babanja Nabbanja Kibalama kuba Nabbanja yavaayo n'agamba Kibalama bamuyina ne baagana omubalaga omukyala agenze kufa nga talabye ku bbaawe. Tumusaasira era tugenda kuyitayo tumale tugende tukole kampeni. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera eddwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'eddwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.